back there. Atende huku dela. Sulaimani era nga nze nkola nga defense wa ghetto no mu ghetto structure era nga nze myuka ne chairman what n'olwekyo ngenda kwogera nga njogera nga ne chairman era nga nebaza ghetto structure esobodde okutuyambako oba n'okuyambako abavubuka ffenna mu kitundu kyaffe kino ekyenateeti wamu ne Munafuka zone okutwaliza wamu. Jeno Damulira twebaza President Museveni yasobola okutuwa $1,000,000 mu ghetto structure era $1,000,000 ezo gyeziri President yazituwa kya mukisa mulungi nti twatandika okuzikozesaako era nga campfire ffe bamu kwabo abatandika okukozesa ku ssente ezo. Lwaki nti $1,000,000 ezo twazifunako lwa nsonga nti waliwo embeera ya sako mutulina okuyita okufuna okuganyulwa mu ssente ezo. N'olwekyo sako eyo yasobola okutuwa essente ezasookera ddala $50,000 ne ziyingira mu campfire era gino twasobola ffenga abavubuka ba wano okwogera lumu ne tuteesa ne tugamba nti okusinza ku ssente zino tetufunye zaakulya tetugenda ziwaako kinoomu kigundi kwata 2 kwata omutwalo kwata 5 nedda ne tuteesa ngaffe abawangalira wano twekulaakulanyiza tutya mu ssente zino tutandise tutya n'ekitono kino tulabe ekiddako. Kino kyamusa mulungi twateesa ne tukola akabaala ne tusuubula kwetiza bbiya ezasooka saketi z'amazzi obusooda wamu n'ebiralala okusobola okutandika. Jeno kyamusa mulungi essente zetwatandika nazo zasobola okukola ne zituyamba ne tusobola okusuubula ate ebintu ebirala ne twongera mu kabaala akaffe geno. N'olwekyo twebaza ghetto structure ku ekyo, twebaza President Museveni ku ekyo okuyamba omuvubuka wa wansi okumulowoozaako era geno mu ekyo kyonna twaddayo ne tufuna looni endala ya $50,000 geno ne tujjuza akabaala kaffe kati era tukola ekitono ennyo olunaku tusobola okusuula ekyebiri oba ekyesatu. Kyekitono ennyo so n'olwekyo twebaza nnyo twewaliza ddala President Museveni twebaza nnyo Jeno Damulira okumanya omuvubuka wa ghetto nti yeetaagisa okubeerera ddala ku mwanjo abeerewo akulaakulane aleme kulabibwa nga atalina makulu mu Uganda eno ate ffenna tulina ki tulina makulu
So nolwekyo ngenda kubeeza abavubuka bannange bwe kisaali wano ng'omanyi toli memba mu ghetto structure. Woofiisi eri Mengo wali tukwaniriza okujoininga ghetto structure buli kimu kiri fiiti kyensobola okugamba. Jeno ku mbeera ya security yaffe mu kitundu muno bane tetukyadduka. Tetukyadduka omusirikale tumulabira bulungi nga ki ekiriwo ne tugwolinga. Jeno ekyo tukyebaza security yo y'amaanyi era taata tukwebaza. Ekirala kye tugenda okusaba okusinziira Jeno nga we tulabye tulina ebintu ebirala bye twetaaga bye twapulaninze okulaba nga tujja kusobola okubyetaaga okulabika nga tweyongerako kulaakulana. So ngenda kusaba Jeno nti tulina enteekateeka y'okujja mu looni okusobola okuddamu okwewola, naye tusaba nti akasente kongezebweko kuba ebikozesebwa byo bingi. Nawe nikabolingako kanjingiko tusobole obeerawo tugende mu maaso. Mbaniriza mwena Kinomo eno Campfire Nzebate Sulaimani aka Incredible Mazina. Yesaya Mazina tuula wano. Mukama wange ebigambo biwulidde. Message mweri mu bantu ate tujja kutambula mpolampola tuuke gye tulaga. Nebaza basiyayi b'ekitundu kino abatukoze obulungi Naalongo siyayi webale nnyo. Buli katumutawaanya ekiro emisana B n'atubeererawo. Akiikiridde DPC batugambye ali mu workshop operations. Abadde yakatwegattako naye tatukoze bubi. Okujja mu ghetto asooka kubuuza komanda neetaaga omwana bw'ati ne bw'ati kiri kitya ate era tutambula naye. Ssebo gye mumuli omulamwa guno gwe waleeta saagala ogwemu maanyi. Manyi nti tugenda kutambula mpolampola ng'Abayisirayiri bwe baatambula okuva mu Misiri. Tebyali byangu. Mulimu obuwonvu, mulimu obukko, mulimu okuvumibwa, mulimu okutyoboolebwa, naye tujja kutuuka kye tukola ki gye tulaga. Ekikulu ky'abaana ba ghetto kutegeera message. Ekikulu security gibawa kintu kikulu nnyo. Olwaleero omwana abeera ano nga n'owa poliisi waali ba DPC bonna obalina tugenda mu ofiises zaabwe ssebo nga tulinga ffe abasoma ebitabo naye nga ate tetulina bitabo. Mukama waffe ekyo tukisanyukira nnyo nnyini ddala. Ssebo era n'obuufu obwo kkiriza nkwanjulire gwe kennyini waŋŋamba nti bakooki obeetaaga era bakookezi nabo beekolamu omulimu ne bafunayo sako yabo. Weebali wano abakulira bakookezi mu Kampala yonna naye nga basinga kuba nti besi yaabwe eri mu Lubaga. Nzikiriza Kookirola akubuuzeeko. Ssebo Kusangula ku mwana Jackie erinnya n'eddoboozi kalyago Lawrence abasinga bamanyira Kookirola era nga nze ndi kooki wa kilabu eyitibwa Kobapu wamu ne Lubya kyamubuufu nze kyamaanyi w'abakookezi mu Kampala Ghetto Structure Specialist Coaches. So nga wali wabadde omukisa bagwambuzaako nakweyanjula erinnya mulitegedde neyanziza. Mukama wange kooki w'abakookezi mu Kampala Ghetto Coaches Sako omuwulidde era nabo omulanga gwe wateeka mu Ghetto Structure nabe essaawa zino gwe baliko kubanga bakookezi nabo babaddeyo be bafuula bano abaana kye babeera naye nga tebalina kiddako. Mukama wange nabo ne basalawo ti nga bwe wakola Ghetto Structure nabo obikole neera. Nsaba okwanjulira ttiimu yange Vice Chairperson wa Ghetto Structure omukulu Nasa Imukako Secretary wa Loans Committee oyo ssebo yajja n'alambula n'akuba ebifaananyi fayiro n'aziteekateeka okulaba nti abantu bafuna ssente. N'abakulembeze bonna aba parish coordinators muze malengeddeko wano abatagaseeko Kateero Sadamu Werubaga parish nammwe mwenna tusanyusa okubalaba. Ssebo sigenda kumala budde bangambye RDC wali RPC ssebo tusanyusa okulaba kuba mbadde manya RDC nga manya RDC atwegaseeko. Ssebo RPC tusanyusa okulaba nze Jackie Nagalema Ghetto Coordinator wa Lubaga Division. Ssebo afando akyamu oyo atukozeemu omulimu. Mukama wange oba omutunuulira mutunuulire nnyo ate naddala muweno
lubaga nze ndi mukazi naye waba weetaagawo oluusi omusajja okuwa omukono osobole okutambula ssebo afanda acwamu webala omulimu gw'otukolera sigenda kulwawo ennyo ssebo ngenda kuleeta omuzindaalo gy'oli oyogereko eri abaana ba ghetto kale the director ne abakulembeze ba ghetto structures ne bana ghetto nsanyusa okubalaba era mbeebaza bye mukola birungi era nzijukira ensisinkana gye twasemba okubeera nayo n'abakulembeze mujjukira kye nabagamba sijja kiddamu nnyo naye afande nabagamba nti ghetto structures zino tuzeetaagira ddala ate tuzeetaagira ddala mu kaseera akajja so that boxi zaffe zisobole okujjula bulungi abakulembeze ba ghetto baali mu meeting eyo gye twali nayo nateete nabanyonyola bamanyi ki kyentegeeza naye kyensobola okwogerako afande currently tetukyalina sikamuguwa oba okubeera n'obuzibu wakati wa poliisi ne ghetto kati enkolagana eriwo nungi basobola okukwatagana bulungi ne ba DPCs nga bayitidde mu ba CI nga kirinamuko enjawulo nga bwe kyali awo nga naakajja mwalimuko ebyali birumira naye kati byatereera era okukomekereza nga mbeebaza ate nga mbasaba nti we bibanga biganye mututuukirire tutereezeewo naffe we binaaba biganye tujja batuukirira nga tuyise mu bukulembeze bwammwe mwebale nnyo national coordinator wadogera kunzita okubange ezikiriza national coordinator dakiika emu woyo ebigambo byange bitono mbeebaza bwebaza abasobodde okujja wano ne mbeebaza okwettanira sako ya ghetto structure ne neebaza ba CI ba DPC wamu n'abakulu bonna mu police twala omukisa guno okwebaza omukulembeze w'eggwanga omulamwa gwe yatandika mukulu nnyo era kati gutambula abaana ba ghetto bakyuka balina bizinesi zino tuziraba basevinga tebakyenyigira mu bumenyi bw'amateeka sebo mukama wange gye nodamulira tulina essanyu lya nsuso nnyo okulabako mu ghetto eno gye bayita campfire era woyo bwe kiri ebigambo byange bikomyawo essanyu nina lingi ntwala omukisa guno okuyita waggulu oyogereko eri baganda baffe African style. Campfire way. Campfire way. Get away. Bana imurimutia. RPC wekitundu ba coordinators ba ghetto abakulembeze mwenna good morning. Bampita jeno damulira nga nze tata wa ghetto. Twatandika program eno abaana bagamba nti baali awo nga tewali abafaako kati president nanga agenda obeere ki tata waabwe ye nasigala nga jjajja osanga taata wabeera waani jjajja kati ekituleese kulaba muli mutya kubabuuzaako kulaba embeera muli mutya kukonfaminga nti sako gye twatandikawo nani wewe kasimu yakaki so twagala okukonfaminga nti ddala ghetto structure ku ground kweri ndowooza obujulizi mubuwulira abaana bakonfaminze structure ekola ki kweri naginyonyola ne mbagamba nti no structure yakubayamba embiranye gye mwalina n'ebitongole by'okwerinda poliisi n'abalala muwulidde egenda eggwawo abapoliisi benyini bagamba tebakyalina mutawaana ki abaana ba ghetto kubanga enkolagana ki nnungi ekisookera ddala ekyokubiri nga njagala okulaba oba sako zitwatandika zikyakola muwulidde emirundi mingi nga gavumenti etandika puroguramu netambulako katono nesaanawo
kati eno puroguramu yaffe ya sako okuva muzeere oteekamu ssente mu julayo omwaka ogwaggwa kati kumpi emyezi kugenda mu mwaka nga tulina okulaba ssente ezo zaatuuka abaana bazifuna era oba bazifuna bazikosezza batya kati obujulizi tasobbuulira bano abaawano twadde nga idea ya ssente teyali yakola projekiti ezaawamu idea njagalira mukitegeere bulungi idea yali teeka ssente mu ssaku buli omu yeewole akole kyakola kyayagala naye kati olwa abaawano balaba nti olwokuba nti ssente eyo si nnyingi ne basalawo ne beegatta ne bakola ekyawamu andatirase good idea kirungi nnyo era nti beebaliza kakati obujulizi nga buno bwe twetaaga mu puroguramu nga zino okulaga n'abalala batanayingira mu kintu kino nti ddala ekintu kino kikola ki kiyamba abaana obumenyi bw'amateeka munateete bwali waggulu nnyo naye kati nammwe mwenyini muwuliddeko nti bugenda bukola ki bukendeera olw'enkolagana ennungi era wakati wa abaana n'abakulembeze ba security police n'ebitongole ebirala n'ekyokubiri nti obutaba na kyakkola lwebali olumba olwokubiri abaana batuulaawo nga tebanaki kyakkola naye bwebanga balina kaadresi kaabwe nga wano bagamba bakola kabbaala kaabwe basuula emitwalo 3 olina kutegeeza nti tebafa njala ate n'awaka bazzaayo ki bazzaayo akawoko nze kizzaamu amaanyi ng'omu ku bakalabalaba ba puroguramu eno so mbasaba tunywerere ku mulamwa mumpulira bulungi abaana ba geto tunywerere ku mulamwa tuli ku kituufu pulezidenti yatugamba bwe yali ekkololo nti eno gyatuwadde endozo mumpulira kati fetujja mugamba nti endozi eyo ekoze ekituufu ekiriyo abaana bali solidi tumugamba aleete ekirala mumpulira so mwewale butanswaza kubanga abantu abamu babawa puroguramu nezibayita mu ngalo eno puroguramu tukyagirina mu ngalo buno bwe bujulizi obwenkukunadde nti puroguramu ekyakola ki kyatambula bulungi so mwebale nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo bwemufuna obuzibu bwonna abantu bano bakulu ba poliisi webali okukola ki okubayamba mumpulira bulungi mumpulira bulungi twakola endagaano njagala njiddemu nti tugenda kubakwatirako era mwe mulina okukola ki okomyawo ekisookera ddala okuva mu bumenyi bw'amateeka nawulidde nafunye ripooti nti waliwo abaana ba geto omukulu omuntu omu be yatuukirira ng'ayagala kubatwala kuwamba ttaka naye bino ebyokutwala abaana kati bw'aba abatwala ne bayimirirako awamu ku adiweya n'atandika okugula amajambiya byali bigenda kubaamu okulwana kati abaana ku budde obwo namanya nti wano waliwo ki ekitali kituufu ne bakubira coordinator ne bagamba naye waliwo omuntu wana atutwala nti tugenda kubya ttaka biki naye agula amajambiya coordinator n'abagamba buli omu akole ki akwate eryamuleese kati kikulaga nti n'abaana bennyini security awareness egenda ekola ki yeeyongera kubanga senga mu mbeera ey'emabega bandibadde bagenda bugenzi bakwata lipo ne bagenda ne beetemereyo ku mataka g'abantu naye bakiraba nti omuntu kyabatwalamu kiki kyamu so ekyo nze kimpa amaanyi nti obumenyi bw'amateeka namwe mulaba nti si bulungi mubuviiremu ddala omunaabuvaamu ekitereera obulungi ebintu byonna bigenda kuba ki bigenda bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala mukama abakuumi bamugyayo ne muzzaayo kutambula yonna mbinabonera yatambulira ddala bulungi nnyo naye tusaba twongezaamu bano abaana bwe bajja balayo tuke bawerooni Ahí te estaba la buena mesa.